Olwairo Minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Wamala alabiseekera kakiiko ka Paalamenti akalondoola enzirukanya emirimu mu bitongole bya gavumenti kosase nga Minisitule y'ebyentambula n'ey'ebyensimbi ze zimu ku zirina emigabo mu kampuni ennyonyi ya Uganda Airlines. So 40 people who had applied were not even interviewed. That number was given to us by the board. So they were not even interviewed. Everything else was ignored. And then somebody was hired. Those are the words of the board. So how do you say they must have followed the process, especially if you didn't cross-check to be sure they did? Ono abulidde ababaka nti yafuna ekiragiro okuva ew'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuwa omulimu gw'akulira kampuni ennyonyi y'eggwanga ya Uganda Airlines Bamuturaki era nga yitasobola kutenguwa mukama we. He exercised his powers. Me, a minister, how would I challenge his powers? Under what law, under what provision would I challenge the powers of a president? That's where I want to be guided. Under what provision in the Constitution that the minister can challenge the powers of the president when he has exercised his power as a president? Okay, as Honorable is going to guide you, yes. So are you now telling us that they did follow due process, they implemented a presidential directive? Is that what you're telling us? Abaka babuuza General Katumba ku ngeri olukiiko olufuzi olwasooka olwa kampuni eno gye lwayimirizibwamu oba lwagoberera amateeka. Ono era akakiiko kamubuuzizza oba ekiragiro kye yawa olukiiko olufuzi olwa Uganda Airlines okuwa Bamuturaki omulimu kyasibwa mu nkola mu ngeri egoberera amateeka. Let me be sure I get you right as we get guidance on that issue. Yeah? So first you were saying you told the board to follow due process, and you have said they followed due process because they appointed a substantive CEO. Now you are saying there was a directive from the president. How were you going to challenge it? So which is which, Honorable Minister? Did they follow due process or did they follow a presidential directive? Chair, you read that letter with an attachment. Otherwise, when you subject public institutions which are quasi-private, where people are going to invest, and they are subjected to directives of a president, no one will invest in that company. Because I want to invest in a company as a shareholder where I have a stake and I have powers in management and governance. Wiki ewedde abantu bangi balina ebibuuzo bingi ku ngeri Bamuturaki yafunamu omulimu guno wadde ng'empapula ze z'obuyigiriza zaaliko akabuuza n'abakulu abalala mu kampuni eno. Tulina okumanya nti ensi eggwanga lirina alikulembera yaweebwa mandate ey'abantu. Akati omuti obo aba yaweebwa mandate ey'abantu ate nga ne constitution emuwaaki emuwa mandate. Kati bw'aba yagambye nti ono abeere wano kati muwe omukisa akole ki? Akole bw'anaalemwa tujja kuba nga tumugamba nti nedda omuntu oyo gwagira ki tasobola. Olwairo Katumba Wamala abulidde ababaka nti nabo nga bavunaanyizibwa ku kampuni ennyonyi baali batandika dda mu mwezi ogwokutaano okunoonyereza ku bakozi abali mu kitongole kino n'abasinga bayitirivu obungi na byonna ebibakwatako era balinza alipoota egenda okufuluma mu mwezi ogujja. Nga twabawa obuvunaanyizibwa bagende bakole assessment oba balabe abantu abali mu airline buli omu ali mu kifo kyalimu alina obumanyirivu obukugu obw'okubeera mu kifo ekyo. Ekintu ekirala kitwabagamba batuneko ye structure engeri airline gyeri. Tulowooza ffe mu kulowooza tulowooza mulimu abantu bangi okusinga bwe bandibadde. Gibadde Minanga na